Darling, mwasibye mutya kansuubire nti muli bulungi nange gye ndi fine. Nga twolekera ka conclusion oba ka last part tole yaffe eno bw'oba nga waakatwegattako nga vidiyo eno waakagifuna bu parts obulala gye buli ku channel eno gwe scrollinga ojja kuba obulaba okuva ku part 1 mpaka ku ka conclusion kano. Twakomye ng'omuvubuka ono akyayogera ne dokita amubuulire situation ya Shakira era bw'atyo yalemerako bannange dokita situation ya Shakira eri etya kyava omusawo bambi abeera open n'agamba nti nabaana ye eri so much affected era ensigo ye eya left etandise okuvunda. Kimanyi muvubuka oli kugezaako nnyo okweka information eno okuva w'abazadde bammwe naye balina okukimanya Shakira yeetaaga treatment ey'amangu ddala ate nga y'amaanyi tekinnaba kuba too late. Kidini ye esobola okujjanjabwa n'atereera. Omusawo yayongerako bannange nali sinnaba kuba ready kugamba step mother ate ng'obudde nabwo ndaba nga bugenda. Mukama abayambye mwembi omusaayi gwammwe guvuddeyo nga guli negative naye gwe sooka otunulemu eno sikaani olabe ki ekiri ku Shakira. Bannange natunula ku sikaani endaba ekintu nga kinene nga kikutte nga kiringa ejjinja mu nnabaana ya Shakira. Omusawo yangamba nti omusaayi ogwo tegwafunye bulungi oxygen era guli deoxygenated oba mukitegedde mu Luganda bakiyita omusaayi omuddugavu ogwo gw'oba olaba ogwo guba deoxygenated. Okukatinga story in short nasuubiza omusawo nti ngenda muleetera obukadde 2.5 ku Lwokusatu wiiki ejja namuwa emitwalo 5 awo n'aziteeka mu drawer n'anzikiriza nti ku Lwokusatu bwe ndeeta obukadde 2.5 then ajja kumpandiikira ekibaluwa ekinanzikiriza okutwala Shakira mu ddwaliro lya KIU afune obujjanjabi obusingako era ssente ze namukwasa yaziteeka mu drawer. Nnyoko ali mu situation mbi ddala era sandiyagadde ogende naye waka naavuzize ziri wiiki ayinza okwekyanga essaawa yonna yeetaaga eddagala okumubeera okumpi mpaka ku Wednesday. Dr. Mark bino yabinnyonnyola kyenva musaba ne mugamba nti musawo bambi nkwegayiridde empeke zonna ezeetaagisibwa badde nkusaba ozimpe mbeere nazo ngenda zimuwa era ajja zimira naye mumpe bambi nzireyo naye eka sisobola muleka wano nja kumuzza ku Wednesday nga ndyese ne ssente ka balance then tugende ku IHK. Bannange omusajja yantwala okulaba Shakira nga kakazi katto amaanyi tekalina baakatadde mu kyuma bannange kyekeebaseemu nga kyonna kikola scaring sound. Bannange okyali mulamu namubuuza nga naakamutuukako lyampulira era bw'atyo yakanula amaaso n'antunuulira natowolokoka okumulaba ng'akyali mulamu. Dr. Mark yajja n'amugya mu kyuma ekyo entunuusi ze tezikuba nnyo Dr. Mark bwe yaŋŋamba naye making sure nti amira amakerenda gonna nga bwe ngakuwadde emirundi 3 olunaku mpaka ku Wednesday ate asooke alekeraawo okulya ebintu ebirimu sukaali bwe kiba kisoboka mufunire emicungwa gy'abaanywa ng'era temuli sukaali. Dr. Mark bino byonna yabinnyonnyola. Musajja wattu njoolayoola Shakira nga musitula okuva mu kyuma yali ayagala kwefuula nnomo mbu obutantiisatiisa naye nze nali ndaba obulumi bwe yalina mu maaso. Awa zaali ziweze 7 ez'emisana era bwe tutyo twali tulina okudda ewaka. Embwa za reception zaali zitutunuulidde abo nga oba ziri tugeyageya naye saabifaako bwe tutyo twaziyitako ffe ne tudda ewaka. Joan yali worried nga yenna yatiddetidde dda ku lwaffe era bwe yatukubako bw'ati eriiso yenna n'atowolokoka kyava atugamba bannange mbadde ndowooza mami agenda kukomawo nga mmwe temunnatuuka. Kirungi Shakira kati atunulako bulungi singa bwe yagendedde. Joan bwe yali yeeyogeza ne mugamba nti Shakira ali fine era tugenda kuddayo ku Wednesday for final check-up. Y'omutima nze tegwandimu gwali gukubira ku supiidi ng'era tegunnatereera ng'ebirowoozo biŋŋamba nti bannange Shakira bagenda mulongoosa kyokka nga bazadde be tebalina kye bamanyi. Yadde nali nkimanyi ku mu bwongo bwange nti bajja kumala bategeere ku Lwokusatu naye nga
at least bategedde tuli already mu ddwaliro. Ebyo byonna nga mbyebuulirira mu bwongo mu kutya okungi. Kakazi kattu kaali katandise n'okukogga. Yaŋŋamba nti njagala kuwummulamu mpulira nkooye nnyo. Munnange n'amira eddagala n'alyoka agenda okuwummula. The act of pretense Shakira yakikolera ddala bulungi mu wiikendi yonna ne mu maaso ga maama we. Omwana ya pretendinga nti ali nomo naye teyeerabira kumira ddagala lye yalimiranga n'ebintu ebirimu sukaali era teyabinywa. Nze nali nkimanyi nti step mother bwe naamusaba obukadde 2.5 ajja bumpa. Nali sikwatangako ku kakadde mu bulamu bwange. Era ku Lwokusatu bwento nagenda mu ruumu ye nga ne Joan yandaba nkweggamba nga si kyakyama sijja balimba. Weeweta awo ne twenywegera naye nga byonna mbikola neefoosinga. Feelings tezaaliwo. Nali ndi mu kutya. Leta namugamba ekirimbo kyange kye nali nfumbye ne mugamba njagalayo ssente. Yeekanga kuba zaali ssente nnyingi naye n'aŋŋamba nti tofaayo. Ssente ngenda withdrawing enkya ng'era nzikuwe ku Tuesday. Munnange nga ne taata akomawo ku Monday evening. Yakomawo nga mami ye tannatuuka. Nali nina okupulaninga mangu in case Shakira embeera esajjuka. Era namukulisaayo ne mugamba nti omanyi nti Shakira alimu olusujjasujja naye yeegumya. Kati kyava agamba ng'alabye yamize ku ddagala. Ne mugamba yeyamizeeyo naye kyokka ye agamba nti ali fayini. Shakira yantunuulira mu maaso. Ye gw'obadde ki? Wamma daddy nze ndi fayini oyo muveeko. Munnange dead mami yakomawo. Kyali kiro kya kusanyuka. Daddy yali aleese ebirabo bingi nga buli omu amuleetedde. Ng'aleese n'enkoko ensiike sooda omuyitirivu. Kale twalya ne tunywa ne tusanyuka. Naye nze amaaso nali sigajja ku Shakira ng'embeera ssebo erabika nti eri nnomo era nga n'okusanyuka aseka n'okuseka era takomplaininga nti oba akasolo ke kakyamuluma. Ne Joan naye yeekanga yali surprised. Bannange twasanyuka ne twerabira n'ebiragiro bya dokita. Singa kale twali tugambyeko Joan nti dokita yatugambye tulina kunywa bintu biwoomerera, talina kunywa sukaali, osanga yanditujjukizza. Shakira yanywa sooda ku Monday ekiro ekyo kyonna. Nze kennyini ne nkwata ne sooda ne mwongera nga ndi musanyufu bitya nga ngamba Mukama amuwonyezza bannange. Obusiru obwandiko nga neerabidde nti mu sooda mulimu chemicals ate mulimu ne sukaali. It was out of the blue nti Shakira yavaako n'agwa wansi n'atandika okusambagala n'atandika okuroolinga. Bannange nze nakwata bukwasi ku mutwe nga sibitegeera ne ngamba kyonna ekituuka ku mwalo ono omusango guli kunze. Bonna baali surprised, baali tebamanyi kigenda mu maaso. Joan naye yali akimanyiiko. Mami and daddy nga bo bali green tebalina kye bamanyi. Natandika okwevuma ne ngamba neerabidde ntya nti sooda mulimu sukaali. Bannange daddy ku speed yayoola Shakira. Shakira yali atandise okukaaba, woowe maama nze, mami ngenda kufa. Bannange Shakira yatandika okuroolinga nga bw'akaaba nnyo, nange ne ntandika okukaaba. Ne nnyambako daddy ne tumusitula ne tumutwala mu mmotoka tumutwale mu ddwaliro. Era bwe tutyo twamutuuza mu mmotoka. Bwe twali tuli kumpi kutuuka mu ddwaliro, bannange embeera ya Shakira n'etandika okubijjira ddala n'aba ng'alinga atassa bulungi. Tumuddwaliro eryo twamutwalamu lyali lisinga ku katundu ako era ly'eddwaliro erimu lye twalimu. Bannange natandika okukaaba amaziga nga gampitamu buyisi kubanga nali mmanyi ekiyinza okuvaayo singa tuba tutuuse mu ddwaliro. Era bwetyo we twatuuka Shakira baamuteeka mu emergency room for quick examination. Kyava stepmother ngamba nti mukwano tokaaba nnyo, sister we agenda kuba okay, beera mugumu. Nali mbiraba mu firimu ddala ez'aba Nigeria ekibeera ekyali awo naye kati kyatuuka mu maaso gange nga nze nkirabirako ddala. Bannansi 2 baayingira mu emergency room naye nagenda okulaba ng'omu k'omu be bavaayo. Omusajja omusawo ye yasemba okuvaayo ng'aggyamu gloves ng'anyeenya omutwe n'atugamba nti tugezezzaako buli kye tusobola naye bigaanye. Shakira bannange yali avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kambuuze
bibuuka byonna ebyahapeninga awo okukaaba olumbe byonna mbibuuse naye olubuto lwa stepmother lwamala ne lukula era essaawa yatuuka ey'okuzaala bw'atyo omwana stepmother yamuzaala naye n'ava mu bulamu bw'ensi eno ne stepmother ennyini yali agenda kufiirako naye mukama n'amuwa second chance lwe njijukira story eno amaziga gampitamu naye bwe ntyo njibanyumirizza sisobola kwongerako kintu na kimu nze namala ebbanga nga sikyazina nga neesonyiwa okuzina nga buli lwe mba ngenda okuzina njijukira story eyantuukako njijukira Shakira amaziga ne gampitamu ng'ate sisobola kumuzza mwebale nnyo mwebalire ddala abeekuumidde ku list 256 n'abamazeeko story eno zinyi waffe ono tunakuwalidde wamu naye bambi si kyangu ebintu byatandika nga bya ssanyu ate ne bifundikira nga bya maziga ng'ate bibi nnyo birimu n'okufa anyway mwebale kwekuumira ku list 256 omukama abampeera omukisa ate abawe ki kye musinga okwagala abatannaba subscribinga bannange mulinze eki musubscribinge tunyumirwe n'abaagala okumpeereza bannange bu videos bu stories mu butegeke mu maaso awo ngenda kuba mbu basaba bannange bubumpe temutya sijja kwogera mannya sijja kwogera bifo nja kufuba okulaba nga ntwistinga ng'omuntu ne bwakawulira tasobola tegeera nti yegwe muzinyi oba gwe baazina kale ne wekabanga si bambi si kakuzina nga ka story just era nabo mu mujja buweereza bujja kuba bunyumira abawuliriza. I sign out. Peace.